Mathias Mpuuga Nsamba yaliko leader of opposition ate nga commissioner omubbi olunaku olwaleero asabye okwegatta ku ttiimu ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine egenda okuyuguumya Masaka olunaku olw'enkya era nga bo bannamasaka basuze bulindaala basuze balindiridde kwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba bw'ati bw'avuddeyo n'asaba okwegatta ku ttiimu yaffe atambule nayo, naye President tannaba muwa mwaganya, tannaba kumuwa mukisa, tannaba kumuwa chance kubanga ono tumumanyi nti mussi, tumumanyi ono nti balina mission zaabwe ez'enjawulo era tetusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ayinza okuddamu n'agamba nti adda kukwatagana Mathias Mpuuga Nsamba kubanga ensi yamukyawa, buli omu yamutegeera nti omubbi takolagana naye era nga baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti byo ebya Mathias Mpuuga Nsamba birabikanga bambi bimubijjidde. Olaba atuuka okuddamu okusaba yegatte ku tiimu egenda okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olw'enkya mu bitundu eby'e Masaka, omanya kaweddemu dda era omanya nti ebibye si birungi nnyo, naye nga baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Mpuuga n'akabinja ke balina kye bali mu kuteekateeka, balina kye bali mu kupanga, balina kye bali mu kuyisaawo, naye naffe twongera obbategeeza nti tubalaba, bye bapanga tubiraba era bye bapanga tubimanyi. Kyonna kye baagala okukola His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ensi ekimanyi era tebeddawo ne beerimba, tebaddawo ne beesudiya nti balina ekyamaanyi kye bayinza okumukolako. Naffe tutegeera era ebintu tubirabira ddala ate era tubimanyi. So Mpuuga tokyalina kyogamba, tolina kyogamba bantu weewumuzeeko nti musisinkane ku woteeri, ku restauranti oba ku bbaala nga ye yakuyise n'akuwa venue nga yakuke tusinkane nga ye yakuwadde venue oba yakuwadde ekifo ky'okusinkaniramu. Lwaki nkugamba ekintu kino? ISO Seemwayi ne Crime Intelligence erina abantu beekozesa nga obaliraanye oba bakuliraanye. Ne buli muntu lwakubira essimu nti muntu sinkana oba tukole ki, ekifo ekyo kibeera kiri bagged. Ekigambo bagged oba mu kigambo bagged kitegeeza nti ekifo ekyo baba bakuyise kiba already kiteekeddwamu obuuma obusika amaloboozi, either ng'oyo yennyini yabulina oba nga buli mu kifo ekyo kyennyini we muli nga bwagala kumanya biki bye mwogera n'omuntu we. Kati Mr. President ngenda kusaba omuntu yenna ayagala okwogera naawe for your safety n'obulamu bwo n'okukuuma information, ngenda kusaba olaba atasobola kusanga mu ofisi yo oba mu makaago, please totegana. Nkino nkigamba from my label sources. Kabere MP nga akuyise ntugenda tusikale mu hoteli gundi mu restaurant gundi, please don't dare. Tomanya ani yaani in this current situation, tomanya ani yaani. Nkiddamu tomanya ani yaani. Ekyo mba nkimaze okutegeeza nti oli waba akwagala akusange mu ofisi yo oba akusange mu makaago. Kati bw'omala okugjawo ekyo kyenkugambye nti omuntu bw'akusaba tusinkane mu kifo gundi, ekyo ng'okigjeewo, it's upon you either okijja oba okirekawo. Then bw'oba muyise mu makaago oba mu yafeesi yo, nkusaba onkolera ekintu kimu kyekiruwa. Omuntu asobola okujja ng'alina already omuntu ali wired, naye okudetectinga omuntu alina ali wired oba alina obumubuuliza amaloboozi kyangu nnyo kitya. Ofuna buno obumu obubeera ku mabbali bayita mental detectors, n'okawo omukuumi wakukuuma ku yafeesi yo n'omugaa ti buli muntu wali wano ali menti okubanga asaakingibwa. Mental detector bagikuyisaako wonna oba ku ngatto, kuba kati eno masuuti basobola okumwaza naye nga mu ngatto bamwaziza wansi. Kati gwe omuntu wajja bamuyiseko mental detector okuva ku ngatto wansi mpaka yonna yonna. Omuntu owulira ng'akuuma kakaaba mmanya nti oyo ali ki, oli ali wired, buli kimu kye mugenda okwogera kigenda kuba nga kigenda direct ku bitongole ebyokwerinda. So Mr. President njagadde kubanga lwakigamba ekintu kino baagala nnyo okumanya amaanyi ogajjewa ku luutu eno. Beemuuza kikyozaako
ate ng'obatadde wansi nnyo okubalaga nti gwe toli violent ng'ate baali basuubira nti ogenda kubeera violent nnyo kati beebuuza kiki kyozzaako nekyobalaza olwaliro ng'oba ku blokings okuyingira mukono tawuni n'obalaga nti osooka n'ofuna microphone n'oyogera n'abantu n'omala n'obakubamu obuyimba nga bubiri buli omu nakkakkana ate n'obaga nti notugenda ku biragiro nga babyogedde kati bo balina enjogera egamba nti wadde n'enkuba etonnya naye ate enkuba eyinza otonya nereeta obuzibu nereeta amataba nereeta landslides kati nayo balina mentality eyo nti mu butabeera violent nti olina kyopulaninga ekinene eri bo jjukira bano balina kawo mentality balina obwongo bwa nti endowooza yaabwe nnafu nnyo bo kye balowooza ku ssaawa ekyo kibaweereza so Mr. President ngenda kusaba n'obufikwa bakakusole bakakuweereze bano abasajja banoonya kikyozzaako naye nga jjukira abatambuza information abamu bali kumpi kuggwe gwenza okuza nti bali kumpi babo bantu bo naye nga balina kyebabala ekirala so nze bino ebyange mbikuwadde kubanga mbyogera lwatu ng'omusezi agula siyaani kubanga sibyogedde leero lokka mbyogedde ebbanga lyonna kano kakuwadde ka security alert tip njobola yazze mu maka ago bamucekinga ethara ebisigadde mukama yalimanya kyolimpa awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo njala tegeeza gwe mwenna bannayuganda bali mu Uganda naddala mu central part of the country that is Buganda Yoseri yaddamu n'adeployinga Karekezi Kayihura mu system naye tebajja kugamba nti bamutaddeyo officially no one Museveni anoonya butya bwagenda okuimplicatinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform mu buvuyo bwonna obugenda mu maaso mu Kampala bwe buluwa obuvuyo bw'okubba amasimu obw'okubba abantu kickboxing obw'okukwata abantu akabadiya nga bagamba nti abantu bano bakyukakyuka ba National Platform ekyo kyo bakinoonyezza naye kikyabalemye kati njala bategeeza Yoseri yali ya dismissinga kale Kayihura nga mutaddeko n'emisango n'akabinja ke konna naye abantu bano bonna babatadde oba ne babata ne bavaayo bali mu system bakola yensonga lwaki bazizza n'abasajja bali bakola ebikuukutu mukalo lwakawedde yensonga lwaki ne Inspector General of Police Museveni gwe yawummuza n'agenda mu retirement yamukomezaawo yaddiddeko n'abantu be abalala bonna kati Mr. President njagala omupuliza bunene wa comrade akabi obubinja bwonna obukuba abantu kickboxing abakuba simanyi straight simanyi kick simanyi biki byonna akakabinja kakare Karekezi Kayihura one mission esooka to implicate okugezaako okusiiga oba okuteeka ekifaananyi ku kibiina kya Kyagulanyi kirimu abantu abakuba abantu ekyo Kayihura emission yesooka mission ey'okubiri yakugezaako kuteeka kintu kino kibeere mu public kiteeke fiya mu bantu bwe kimala okuteeka fiya mu bantu then bakikozese nga emu ku nkola egenda okukozesebwa okutandika okuggyawo tageti za Museveni z'abaayagala nti abasanze MP gundi nti ati yagudde mu bayaaye badde Bulako TV ne bamukuba kickboxing sima bamukuba taekwondo MP n'afa oba munfuna bulungi nnyo bino mbibagamba kubanga mbijja ku label source kusinzira ku research yenkola one bakikozesa to implicate National Platform ne people power two bakikozesa okutiisa abantu mu Buganda nti Uganda kati efuuse oba Buganda oba Uganda efuuse ane governor besussemu akabinja remember emyezi esatu emabega emabega najja ne bagamba nti batryinga kukuliyetingawo kye tuyita ganga njagala omuntu adde ku video zange ngobina soogera ku bigambo bya ganga muwandika njagala abantu gabasatu bana nayogera ku ganga ne mbagamba nti bagenda kuliyetinga ganga mu Kampala ng'ebitundu ebimu tebikyayitibwamu nga ne poliisi kennyini etyogenda mu bitundu ebyo naye nga poliisi ekolagana n'abantu abo nga nabe bamanyi bulungi nnyo kati kiri kye nabagamba nti mwenjogera ku kintu batta ku bigere ne badda emabega wewayitawo ebbanga nga mwebase mwerabidde nga bakiimplimenti nga bakireeta kati ganga ze nali njogerako exactly ze zigenda maaso lwaleero njagala osooka oggula obwongo bwo n'amatu osooka obuuze lwaki obutembu buno n'obubbi buli well recorded
batalita Nabukenya ne basangula data ku kamera ng'emmotoka polisi kennyini emukonye ne badeletinga data ku kamera nakati ne bogenda mu International Criminal Court tosobola kufuna data walita Nabukenya ng'emmotoka emukona okujjako omuntu yekka yalonga bakola lita Nabukenya yasobola okuwa obujulizi lwaki data walita Nabukenya bamugjawo kubanga kino bakikola okulaga eggwanga nti waliwo embeera enkyamu egenda maaso mu ggwanga lwaki bwe banoonya ganga zino zikwata balokozi be bakwata baganga leader be bakwata baganga stars abo ne badisplayinga ne bagamba tulage mu ngeri gye mukikolamu walolabyeyo omuntu gwe bayita omutemu nti assassini n'akwata balokozi ne bamutu paradinga nti sooka otubuli okikola otya tekisoboka the moment bakwata omuntu omutemu police emukwata n'emutwala mu interrogation n'emuggyako information nemala nemutwala mu kooti nemusindika mu komerezo ne bano lubakwata baba displaying why okikola otya tubuulire kubanga kino kye tuta premeditated acts zebakuzannya nga gwe indirect tukimanyi nti bagenda kikola kikyeyambisa maaso zino zonna bazikola okutiisa bannayuganda nozikozesanga kagendero mukadde akogga nti bagenda tandika okutta abantu oba public figure kati oyo bamuse kubanga bamuse bayaye ebadde bigenda mu maaso mu ggwanga mbiraba kamera mbiraba badde bakuba abantu kiiki kati ate mulimu jukira waliwo ekibinja ekitambulira ku boda nga 10 ekyo nakyo weekiri waliwo ekyo eky'abaana bakuba kickboxing abo nabo webali eri abanyakuzi nabo webali eri abalinnye ebisenge ne bagwa mu bisaakaate abo nabo webali kati eri akabinja ko nga mission yako bagisindika katagetinga abagagga abo Kampala kasita bakolagana omukazi wowaka omugaga munyiga munyizika badiye nga bamunyiga bagate mugaga yagodde mu kinaabyo nabyo temunnabitegeera yagana omuntu yagudde mu kinaabyo akakabinja weekali kayingira munju ne kekweka nga mission nanyini mwaji manyo omukazi ne bakwata kabule bakunyiga bulungi nnyo bakusula mu kinaabyo twagudde mu kinaabyo kumbe bakunyize bunyize so ebyonna bintu bya kale kyezikayihula mbabulidde bikirimu na buli kimu ekirimu kati buli omu weebereremu gw'ono omanya mu buli maki muli nsasula ekyo nakyo nkimaze nkifudde kusala kirwako ensonga endala yiino mwenna bannayuganda baagala enkyukakyuka abakola meetings ez'enjawulo njagala bo amagezi gaabwa nga meeting ziri serious namuno mwentwalira abasuubuzi ndammwe mumpulirize gwe wenna ayagala enkyukakyuka ng'olina meeting eziri serious nga si zaakuzannya buli lw'oyita meeting yonna ngeri crucial gwe kennyini essimu yo gireke ewaka na buli ayingira mu meeting essimu agireke ewaka tebajja na ssimu kebere katooki kebere smartphone oli ajje nga ne bwabazze kubega ng'agenda kukozesa mutwe gwe ayogera ebigambo ebitakwatiddwa mu maloboozi g'abantu ab'enjawulo nga badisikasinga kuba munfuna bulungi nnyo abakulembera abasuubuzi n'abasuubuzi abeera mu meeting bwe mbeera mu meeting abantu 10 mulimu abantu 10 bonna nga bambega balikodinga buli awadde point etiisa oba ew'amagezi ag'enjawulo balikodinga video ne voice buba muli mu kuteesa mu meeting semwayi eso crime intelligence nga bali ku mmeeza bawulira buli kimu ekigenda mu maaso mu meeting zammwe mwenna kino nkibagamba mukijje ku nze akaliro kalalamukko abenkyukakyuka muba muli mu meeting nga muteesa nammwe abasuubuzi nga muteesa muba muli ku meeting eri ebitongole byenjogeddeko ne SFC nga bali ku meeting za buli kimu buli ayogera bamumanyi erinnya byayogera babirina kyova olaba nti ennaku zino bajja ne bakwata omuntu specifically nga balina gwe bamanyi gwe baagala ng'era bakimanyi kye bamwagaza omuntu yenna bw'aba ayingira meeting mumugjeeko essaawa eyabuyonjo gye tuyita smart watch bw'obanga oli genuine mumugjeeko essaawa eyabuyonjo gye tuyita smart watch
omuntu oyo tayingira na simu kebere katoki kebere smartphone ayingize mutwegwe kubanga bire mukola babimanyi era babiwulira ekyo nakyo nkimaze mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo buno bubaka njala mbusale mubuweereza baganda baffe bonna abali Masaka ntegezeddwako nti Wasaanya Kalori Salo nga Mulengejja Peter Mayiga Pole Girigi eya Muhoozi Kanyarugaba omuli Baramba Rugahara omuli Bedi Bwanika Mpuga de Mapuga n'akabijja kaabwe bapulaninga okuleeta obuzibu mu Masaka nga balwanyisa Nopu ne president waffe obutajja Masaka ne bwana abazze basubira okukolayo omutawaana naye president bwatuga nti tusomese emirembe tatubulira emirembe njala bategeeza ensimbi mpitirivu ezisasuddwa ebipande ebitimbibwa ku maduuka g'abantu e Masaka buli kipande kyolaba ekyeyo kiri ku dduuka ly'omuntu kisasulwa emitwalo 38 okutimbawo ekintu kya PPF eddagala ly'enziku ku kibiina kya Mpuuga boda ezo basasula sente n'abaana basasudde sente bagenda kukozesa baasi za state eza Pole Girigi okusomba abantu okuva mu Masaka mwennyini okuva Embarara Lyantonde Lakai basomba abantu bano obutaswaza Mpuuga de Mapuuga ku bantu abadde beesoma butagenda ku kivulu kye ekyokulunkinga ekibiina kye ekyenziku ekya PPF era musubire nti egenda kubeera yeeketalo mu Masaka nga balonkinga ekibiina ekyo nga biri mu bbiri omwezi ogw'omukaaga naye nga kyonna kigenda kubeera nga kiri sponsored by the state era nga bagenda okusasula ensimbi batandise okusasula ensimbi n'okukola kye tuyita okumobilizinga mu buli kimu ekyo si ekikulu kirudda wano gwe munnamasaka yenna njala kubuulya muganda wange njala otwala obubaka buno ebyobufuzi kukyusa ggwanga ffenna tubeere mu nsi ennungi nga tufuna mu ssente zisasula y'omusolo ebyobufuzi si lutalo ebyobufuzi si kutta bantu ebyobufuzi buli omu ajja n'ayogera ebigambo bye ebirungi n'abibulira abantu ne basiima omulonda oba butamulonda munnabyabufuzi yenna ate yeetaaga mu kikolwa gavumenti kyekola oyo si munnabyabufuzi taagala nkyukakyuka tulwanyisa obufere obubbi obutemu obulyankuzi n'obusungu obwettumbiza obwagala okutta munno ng'ate akusinze abaganda tugamba nti musajja munno bw'akusinga ekigere tokiyita njovu nti mukazi munno bw'akusinga obulungi tomuyita Caroline oba ddogo nedda ayakusinza yakusinze munnange kkiriza nti omuntu yakusinze kati bannamasaka buno obubaka bwammwe sente zigenda zitambula mu Masaka ku Lwokutaano mukulembeze ajja e Masaka ngenda kusaba gwe munnamasaka yenna nga bakuwadde sente okukasuka ejjinja oba okukola enteekateeka yonna etuusa obulabe ku muntu yenna agenda okujja omunnamasaka munno nga bakuwadde sente okukola effujjo muganda wange tokikola lwaki tokikola Uganda nsi yaffe tetulinayo nsi ndala nzisobola kuvaana nenfuuka munnakenya oba omunyarwanda naye ate omunyarwanda asobola okudda ewaabwe Rwanda abasajja batufuga si bannayuganda banyarwanda batutaddemu sisitemu ya divide and rule kyetutayagala okwawukana mu ndowooza si lutalo nedda kati ngenda kugaba omuganda nga ali e Masaka bakuwadde sente yes zirye sente y'enguzi tebaako lisiiti owulira oli bwakuwa sente genda okyankalanye olunaku Kyagulanyi lwajja lya sente zo essimu yo gijje kuwebake bw'oba oyagala kunyumira nga togenda kukola fujjo jangu oyanize Kyagulanyi obeere ku kkubo ng'oziza emikono tekakutanda n'okwata ejjinja oba okuba omuntu yenna kubanga oyagala kukyankalanya kamera weeziri Uganda tegenda kuvaawo leero abagirimu tugenda girekawo eriyo abajja tebaagala tusange eggwanga eryo nga balitabangudde ompulira bulungi nnyo omuntu obanga yakola ensobi ne bamugamba nti eno nsobi n'agaana okugitegeera kitegeeza nti aba alina ebyo byenoonyeza kati ngenda kusaga omuganda nga ali e Masaka kuuma emirembe tolwana na muntu kola ky'olina okukola nga munnayuganda ayagala enkyukakyuka kuuma buli mukwano gwo nawe weekuume Kyagulanyi talina lutalo na muntu omuntu agenda okujja e Masaka talina lutalo na muntu naawe ali e Masaka talina lutalo na muntu omuntu yenna agenda okuggula olutalo olw'okuleeta akacyankana oba wa booda oba wa takisi oba waki oyo omulabe wa Uganda nambeemu
Eyensi bajjajjaffe bagiira omusaayi okuleeta abasajja bano batufutubaddeko. Njagala nkubulire Jere talina Muganda yafiira mu lutalo. Museveni talina Muganda yafiira mu lutalo. Salim Said talina Muganda yafiira mu lutalo. Mpuuga talina Muganda yafiira mu lutalo. Abedi Bwanika talina Muganda yafiira mu lutalo. Wabula gwe mu Namasaka gwe wafiira Muganda wo. Wafiira by'obulimi, wafiira by'okusoma, wafiira buli kimu. Ekibuga Masaka kyali mata kyafuuka kyakuzannyiramu olw'abasajja Abanyarwanda abagwira. Nkusaba n'obuwombeefu. Fokasinga ku mirembe. N'okuuma ekibuga kyo n'eggwanga lyo ne bannayuganda abaliri mutogeza n'okola ekintu kyonna ekyobusiru. Yes, enguzi terikola essiiti. Lwe akuwadde ssente ku kyankala. Yes, ssente zo essimu gijjeeko webake. Akuvunaana nti yakuwadde ssente ogonda okole ffujjo. Keera ku poliisi owaaba omusango nti gundi anvunaana omusango gw'okumpa serengende nkuba abantu amayinja ku show ya Kyagulanyi oba ku ttwa ya Kyagulanyi kajja kuba kaweddemu. Kyengenda okusaba. Eyo ensi yaffe yagituweesa ddembe tugikuume n'abantu abaliwo. Njagala buli muntu atambula ave gye yavudde adde mirembe gye yavudde. Bwe badde obubaka bwange mwenna abantu b'e Masaka n'abagenda okugenda e Masaka. Mumpulidde bulungi nnyo. Mbasaba busabi. Temugezaako kwetuusaako bulabe olw'enjawukana ey'abantu abatasobola kulowooza nga tebannakola kintu. Mumpulidde bulungi nnyo. Mwe bannamasaka mbamaliriza. Tugenze ku nsonga endala. Emyaka gye mmaze ku social media kuno mbadde nzija mbayisiza mu byafa by'obufuzi nenzija nenkola emirimu mingi nnyo nempayo obulamu bwange okubanza sikyasobola kuddaka nga Museveni kwali okujjako ng'avuddeko kubanga byenjogera amu temusobola byogera information gyenfulumya eyonoona project eza billions and billions of money. Enkoze ennyonoona ez'okutta bannayuganda mpitirivu nga mu temusobola zoogera. Naye abantu abamu mulemi okutegeera ebintu bino. Mwesudde gwa naggamba. Anjera bagamba. System ya divide and rule neya 50 ya master plan ya Museveni yali almost 80% ng'etuuse weyina okuba ngibulako ebitundu 2 okuba nti etuuka Museveni wajagala. Robert Kyagulanyi Ssentamu najja gye yava Katonda gye yamujja n'agirinnyamu. Bw'agirinnyamu ebintu ne bikyuka. Y'ensonga lwaki olaba nti ba political prisoners mu history wa Uganda bukyanga Museveni ajja mu bukulembeze. Esusse weyina okukoma, esusse ne kugwa Obote, esusse ne kugwa Lutwa, esusse ne kugwa Amini kubanga ono teyamanya nti wagenda kubeerawo ekintu ekipya n'okukyusa abantu ebirowoozo. N'agamba no, kati kankwata abantu bano mbasibe mbatokyalinge mbaggyemu enjala mbatta bala mbasiike olwa pressure kubanga akimanyi ono mupangisa. Bali tebakimanyi kyesobola okuvaayo abandi boogera ebigambo nga tabatiisiza. Nze bantiisizza ebyantukako mwabimanya ne nagaana okusirika kubanga ensi nene okusinga nze. Lwaki sikozesa omukka n'ebigambo bye nina okukyusa ensi yange okusinga okukwata emmundu? Kati Museveni ye kyakoze akozesa system ya divide and rule etya. Nababuulira system ya divide and rule mubeera abantu babiri mu family. Museveni n'ajja n'akitulamu wakati n'abateekamu olutalo ne mweyabya ate n'ajjanga omutabaganya olw'ebigendererwa bye ye system gy'akola. Bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja mu by'obufuzi. Bamusindikidde abantu bangi nnyo abalowooza nti babadde bankyukakyuka naye nga si bankyukakyuka. Ng'ate ye ng'omutasobola bagambako. Okujjako ffe abaludde ebyobufuzi abadde bamanyi history nga tusobola okujerega nti oyo mukyamu, oli mukyamu, ono alina ekigendererwa, ono alina ekigendererwa n'ekigendererwa. Naye olw'okuba nti bannaffe bwe tubadde ku mitimbagano kuno, babadde tebakitegeera nti waliwo omuntu gwe bayita munnabyabufuzi nga musuubuzi oba nti waliwo enteekateeka efuga Uganda emyaka 4 n'ogitola nga takimanyi nze nenzija nembiwanisa ne mbijjawo. Buli muntu gwe nabagambako mu ntandika nga nkola video nti oyo mukyamu, it will come to pass mujja kitegeera nti mukyamu. Mu system ya divide and rule neya spy mujja kitegeera. Ngenda kusaba buli muntu gwe nayogerako yenna bw'amala neyeyambula n'avaayo nga avudde ku mulamwa. Please don't share, don't comment, muleka afiireeyo. Mu kutunda ebyamaguzi n'okulanga omuntu n'oba omwogeddeko bubi oba omulanze, n'oba omwogeddeko bulungi oba omulanze,
kati ne bono mogerako bubi oba omulanzi kuba yekyaba ayagala asigale mawulire nga gamogerako kati njera bategeeza buli gwe nayogerako nti mukyamu mumulabye lwaki mupostinga lwaki musharinga just delete and ignore as simple as that kubanga abatuyambyeko njara basigire ekifaananyi ekinene kibasigire kibatere ku kisenge one nange ne mbagamba DP block nenkibasomera ne bateeka ne mbagamba retard kano kizase ne mbasigira mbateega wali ne mbagamba mapugale group ne mbasigira ne mbateeka wali ne mbagamba ono mvubuka bijirwa 4 years back yesoko kubeera ne mission at Robert Kyagulanyi Center munezi ne mbagamba kimwe kyalo ne mbateera wali ba comrade abambali so biased about my information tia propaganda black mail ayagala kwawula mu struggle ayagala kola kibi kinengamba no it will come to pass bijja kuyita bijja kuvai mainze ntulano kafomo kange kulama ne tulenga kantule ninde naye bwate buli busa ebintu nebituukawo era buli abipostinga ga laba no awo nga twavaawo dda awo mba navaawo olw'ensonga mba nkimanyi kye nali njogerako nga obudde obusigadde bwokka kati ba comrade bawulira ekigambo kyonna ng'omuntu namwogerako oba comrade omulayi naye amwogerako kuba information sinze custodian wa information buli muntu alina source of information gy'agijja kasita boogera ku muntu tokayana just siriko olabe kyekigenda ogenda mu maaso todifendinga sitaani kubanga sitaani si mwangu waako difendinga oba omudifendingako kino naakola ekirala n'okoma ddi okudifendinga sitaani okitegeera kati ate kati njagala kubeera kubategeeza nti mubeere happy nnyo nti Museveni system ye gyabadde gyakola ey'okuleeta bambega ne badestroyinga political parties ku nuupu egaanye okukola njagala mubeere happy and appreciative nti system ya Museveni ey'okusaanya ebibiina by'obufuzi ng'ataddemu bannamukadde bakinviivi bambega badestroya egaanye okukola lwaki egaanye okukola kubanga tubadde tuwanga information in time abatatokkiriza ne bajja ne bayomba naye nga nzi kyemba njogedde ne gwe nkyogeddeko aba kimanyi nti munyize mukutte pesa mukutte entwingiri kati gwe atakimanyi njeka propaganda blackmail ne time egenda tutuuka nga kituufu lwaki if it was me and other comrades exposing a DP block osimanyi bano bigirwa simanyi besigye nopo singa bagikubadda wansi singa ne popo abagikubadda wansi singa ne president bamutta dda lwaki essaawa zino Museveni agenda kukosa system ya divide and rule when it's too late kati kandu bavire ku ntono owa ram 0.05 gibirwa mu video yesonyo ojja kuddedda wano wetulaga wa magezi ekisookera ddala Museveni bwe yasindika enkwezengeze mu NUP ne mu people power yalowooza nti mulimu gwe gumu gwe bagenda okukola gwe bazibakola mu UPC gwe bakola mu DP gwe bakoze mu FDC gwe bakoze mu Jema gwe bakoze mu bibiina byonna eno kyali kirala mukko naffe kibadde kitumenya mu system ya president ya Kyagulanyi Center bagiyita totta kibe nga tonna kikenenya ndusu bamu mpulira system ya Robert Kyagulanyi Center mu gyakoze bagiyita totta kibe nga tonna kikenenya ndusu kati ffe bakagubiru nga naffe olumwe tumenyamu ate ng'ewe essuubi abaseddekezi abali mu system tya ono katugambye nti katutogeddeko essaawa zino alabika atutrustinga nnyo kati ye Kyagulanyi system ye eribwe totta kibe nga tonnagikenenya ndusu endala gyayongerako nga bunoga nti Samsung Galaxy Smart Pro Max kati alina ka Pro Max kayongerako ka Pro Max ke kaluwa amuke mubalete munategeera kayongerako ku system totta kibe nga tonnagikenenya ndusu kati kayongerako kali ka Pro Max ke kaluwa bakayita nkukozese use me as well as I'm using you nkozesa nga nange bwe nkukozesa kati bambega Museveni yasindika Kyagulanyi abakozesezza nga bo balowooza nti bye bamukozesa oba muntegedde
mbagambe video eno ng'olina 0.05 GB giveeko ojja kuddedda. System yacho abo bagita totta kibenga toja kikene nyandusu. Naye alina ka Pro Max kayongerako ke kaluwa. Nkozesa nange nkukozese. Ke kaluwa. Teri museddekezi yajja mu Nuupu atana kyayongedde ku Nuupu. Lwaki yataddemu ssente oba akozeko ku mobilization na mobilizing abantu be yaleeta. Era public netambu era abantu abamugirako oyo museddekezi omu ku babiri wa basatu batano. No bayina abantu abagira kabadde babelievinga kuwa change. Kati babadde nga bavega nga bagalo kiwa nenge eri abagoberezi babagoberera era nga bakkiririza nga batekamu nesereza bwe n'obudde bwabwe yesu kibayita nkozesa nange nkukozese. Kati ke kali ke batuyita Pro Max ke yayongera ku system totta kibenga tuna kikenenya ndusu nayo ka Pro Max nkozesa nange nkukozese. Obongo butonova ku video ntojja gitegeera. Kati wayongera kalika Pro Max nkozesa nange nkozese. Najja nakugamba wali nti tuli balabira ku bikolwa byabwe. Kati Museveni bwakusindika okukola omulimu. 1. Akufacilitatinga. Bwamala okufacilitatinga n'akusindika okola emirimu gye. Bwe gikulema ate aba ayagala kukulabisa. Final akusuulu wenga tokyali ki tolina kyokola. Kati time etuuse nga system 7 gye yatadde mu Nuupu eganye okuyirudinga profits amagoba okusuula Nuupu. Olw'ensonga since day one tubadde tukuba buli nkweze ng'erimu. Abantu bakaana atale lumbuye mwono n'ekibiina mwagala president asigala nga talina abantu biki tugamba no problem. Kati ye president n'asirika. Era sometimes okubalaga nti ye bali abaga nti bamukozesa abalaba n'abaga nti ne bayita press conference babeera abogerako n'amannya abalifalinga nako buli kimu naye nga akebayita akasenda bazaana. Kati entabwe eva luddawa. Entabwe kasita president akuvaamu n'akuteeka ebbali goba ogenze for good. Kati bwakuteeka ebbali oba olina kukola ki? System ne mission gye bawa abaseddekeza bavuddeko yabalemye. Bwe balema balina kuvaamu buvi automatically. Kati mugenda kulaba abaseddekezi nga batandise okukola kye tuyita pressure groups oba breakaway buli region ya Uganda ng'oli agenda kukola pressure group nti yavudde ku Nuupu avudde ku Kyagulanyi